Assalamu wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Alhamdulillah ndi bulungi ddala ndi happy mu bufunzi. Okay, onako lwalero kibadde kitya? Sikirabangako kubeera sikikolangako era situukangako ku lunaku lwa nnaku z'omwezi 15 2024 olunaku olw'okumeka olw'okubiri nalwo nsooka n'endwebaza Katonda ng'omulamu ali wano nti alhamdulillah Katonda ntuusiza ku luno olunaku olw'15 naluwandiika mu ddaala yange ne ŋŋamba 15 ejja kuba conference ya Kabako 10 years naye neetekako akagambo insha Allah kuba nange sinza akola programu y'ennaku naye neebaza Katonda okuwuliriza insha Allah nantuusa olwaleero ng'ate ndi mulamu nga siinaako kamogo ng'ate ndi happy ng'ate bagamba batani waliwo engombe etera okugamba nga bitambula nga bwe nabisuubira. Abantu abasinga okubasuubira Shibo okuba kyaliwo amane certificate. Omanyi nze nina kyali oba ne kyaliwo nina bakyali bangamba obalabye kwana asookera ddala ye Bobi wine addako ye Shiba tebaliiwo kati oli mukazi ennaku zino mwakitegedde maama tuusu empewo eyinza okukyuka mu kirayimenti n'atajja mbadde njogera naye era nga naye andaga ajja ekyo ne kivaawo engeri gy'ali maama tuusu tusuubire buli kimu okitegeeza she's my friend akoze buli kimu sisobola mu nsonyi mu okubyogera bannange mukkirize mugaane nga tuvudde ku sijja nagamba oba tazze nyabo weebalamma butajja nkoledde buli kimu yawula omuntu akuwaayo njogere mazima akuwaayo n'agula ne tikiti n'akuwagira nakolera buli kimu mwagala mukutula entya maama tuusu wamma nange era by the way nagenze ewe ne mubuulira amazima sikwetaaga leero namubulidde amazima ne mugamba sikwetaaga nga ndaba omuliro mungi kati essaawa eno singa ndi mu kulwana nga baŋŋamba Kabako twagala interview naye nga nina okutwala maama tuusu mu mmotoka so mpa abakyala respect alabika afunyemuko ku buzibu ate obuzibu bwe sitasobola nange kugamba which is okay. I'm fine with my friend. Okay, ogenze n'ogamba nti n'ekivulu bonna ab'omu tawuni bakoze batya bw'ekivulu kiri eno era abantu bagenda kubeera tetukitegedde bulungi mukitegedde nava najja nankumbi saa yaŋŋamba abantu bujjo baŋŋamba lwaki ekivulu tewakikola ku cricket oval ne mbagamba netwa ne bakyali bange bonna buli muntu natuula naye selector Viking Saabani bonna ne tutule tuteesa tugenda okukizuula nga nawe no sikubangawo saana ŋŋamba oba tonnakuba kwano nawo kubawo n'ab'e Kampala bajja kujja konse kwekozesa statement eno nti remember this when I'm in town nawe no ndi mu Kampala tinabo mu Kampala bagenda kukola ki kusembera ate era n'ekyokubiri nkiddemu n'omu Kampala ne waba mwali munnakampala ŋŋamba omuwagizi tandika okweraliikirira kidemu n'omuwagizi ali e Kampala ennaku z'omwezi nga 8 tandika okweraliikirira kuba the beast is in town. Alinayo concert waliwo akagamba kaba katambula awo ka intaneti kannyumira yeye yaliyo musazeewo ng'olabye ku mukolo gwange olabyewo ku boodi awo minisita era mu VIP yange tosuubirayo minisita kujjako bano abanga abajja bendi jamu statement yonyabo naye mudidde muzanyidde nnyo mu kigambo minisita mukivudde nnyo naye munsonyiwemu okivoola kuba munnange ensi yammwe babawa ebigambo bikozese mbagambye sirina minisita mu VIP kati go ŋŋamba mbu obadde omanyi ŋŋamba Kenzo yesi minisita mwawule ekigambo appointment omanyi oluzungu lutawanya nange luntawanya n'abatutwala ne bennyini bemuwa obwaki obwo ffenna oluzungu lututawanya sinze nzekka ne ba advisory ffenna tulinamu obuzibu English is the problem kati so I can't go more in English ffenna tulina obuzibu ate obuzibu si bulala
buva ku batutwala buva ku batwala waggulu batutwala waggulu tomulaba. Okay. Nga tumaliriza Kokofinga bali bagamba gwe naye temukwatagana bulungi era n'asaba Obubaka emabegako awo ne mwesaba Bato n'olwaliro tumulabye olwogamba wava mu ye naye n'ava mu meaning that kyakola kyenkola kyalimu kyendimu final okkiriza nti wamukoka finally oyagala kukugambayo kintu I'm among the best. I'm the best. Kitwale leero nkikuddiremu me is a problem. Nkikuweyingire okiwulire nze kizibu nze minzaani y'ebizibu sibiri ebiruma abantu abantu baffe aba bulijjo nze kizibu eno muguno omulimu gwe tukyapa buli woolaba Kokofinga ng'alinaanye Kabako manya waliwo ekizibu ekiguddewo bwolaba Kabako ng'alinaanye Kokofinga manya waliwo ekizibu ekikola ki Kokofinga tasobola kubiifinga Kabako ne Kabako tasobola kubiifingako otegedde okujjako waliwo abaagala okutagalanga gundi wawona tudde ku kirala maama ngezaako okubagamba mbwe ennaku z'omwezi nga 8 Novemba nkoola bannayuganda mwenna nkoola abawagizi ba music wa Uganda mwenna nkoola bannansi mwenna to be part of my celebration of 10 years of experience at Kalenda ate ng'ennaku z'omwezi 10 ngenda kubeera Mityana ate ekyenjawulo ekiri Mityana yeringa shenkulu kuba gyenva nali badde nva na Mityana naye jasi baŋŋamba mbu ate Kampala we wali amasannyalaze kati nsazeewo nange njakire Kampala nkoola bannakampala mwenna nkoola abantu bange mwenna abawagire music wa Uganda twewagire twesaleko okuyingira mbagambye Alebadi musasula kidda naye weziwerera 7 baŋŋambye kyebiri ate nga VIP tusasula emitwalo 2 Alebadi bwe musulamu kayala 3 tebo z'omukiddemu nga tuli wano kalaasi tewali tebo mugobe ku kirala tebo zaaweddewo tuli bakubira ordinary na VIP gwe storage oli wawa wagiguze